بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أما تنا مجفا مرونجا الله سبحانه وتعالى سبع الله سوق ساسري بيغاني مرينبي كن نبي ويشتبه مبكى محمد صلى الله عليه وسلم tumusaba wakitibwa Allah kirize byonna betukola kurulwe atatusonyiwe byonna ebitusoba konga abatonde abami n'abakyala abatula ku lutimbe gaggadde labbaika Islam Media mukirize mbanirize mu episode ya fiyolna kuno olwaleero ku musomo gwaffe al-fara'idhu stroke al-mirath okukwatagana n'ebyobusika. Ensonga eno tubajjukiza lwaki twagireta ku labbaika Islam Media nti ensonga nkulu nnyo nga bw'okibulira ku bimu ebitusibidde mu mbeera ze tulimu embi kwe kugayalirira ensonga y'ebyobusika. Kiretedde amaka okwetematemamu, kiretedde Allah okusiba riziki, Allah okujja baraka mu bye tukola lwagayalira bya busika mu nkwata eyo yennyini Allah gye yalambika mu Qur'an n'omubaka sallallahu alayhi wasallama gye yabeera nga atuyigirizanga umma. Omusomo guno ogwa mirath oba al-fara'idhu tugutambuza ne mukadde wange Sheikh Quraishi Wasajja era nga Sheikh nja kusaba sebo ombulize kuba tulaba ku lutimbe gaggadde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. mbaniriza baganda baffe nate omulundi omulala tusisinkanye tugende mu maaso n'okubanga tunnyonnyoligana ilmu Sheikh nga baginnyonnyodde enkulu ennyo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti nisful ilm, kyekitundu kya ilmu eri ku mugongo gw'ensi eno. Era ensonga ilmu yonna ekola ku muntu mu bulamu bwe ne ilmu eno ekola ku muntu oluvannyuma lw'okufaako. Idhan mbasaba mubeere nga mugoberera tusobole okuba nga tuganyulwa ffenna wa biidhinillahi ta'ala. Kadde wange barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tusaba Allah jalla jalaluhu Allah atwongere obwangu, Allah atwongere okutegeera ensonga zino, ataatuwe entematema ennungi egasa abo abatulaba fi dunya wal akhirah. Kadde wange twaviira wano twali tulabye akanyumira akasemberayo ddala akali kakwatagana ku bimu bye twandiise ebibuzaabuza mu busika. Twalaba omwana w'obwenzi waladu zina dirwasika asika ate n'amateeka agagamufuga, ne tulaba abaddu abafiiridde awamu ng'ate babadde bateekeddwa okubeera nga basikangana mu maali tuwaani ani gottawa. Ne tulabira ddala omwana omuto omuddwa afudde naye omwana amulese mu olubuto olusika lutya. Ebyo byonna alhamdulillah twabeera nga tubitematema era nkakasa nti abatulaba ku lutimbe gaggadde babifuna bulungi. Gwe ate aliwo ng'ebyo byonna bisomesebwa, ddayo buzzi wali mu butambi bwaffe onoonye butya bwe tukwata ebyobusika episodes nnyingi obeere nga ate ensonga eyo gigoberera. Sheikh, olwaleero luno njagadde tutandike ku mulimu gw'okuddayo. Ensonga twazirambulula zonna ne zitegerekeka bulungi, naye kati njagadde tutandike ku mbeera ey'okugenda munda, tutandike okugaziya engabo y'ebyobusika n'okutegeerera ddala omuntu abeere nga asobola okukwata epeeni n'olupapula oba asobola okukwata maaka ne boodi n'atematema ebyobusika ewaka. awunye Sheikh wenjagala otandikire insha Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mukanda wange ekibuzo ky'ombuziza kikulu olw'ensonga ilmu al-mirathi, ilmu erimu hisabi, bagita ilmu al-hisabi, ilmu ebirimu ebyokubala. Ekitegeeza nti omuntu kyetaaga n'ataggulamu ku bwongo olw'ensonga eyingiramu okubala. Awalan betuba twagala okumanya ilmu al-mirathi n'okubanga tutegeera buli omu butya bwe tuyinza okutuuka ku mugabo gwa. Awalan tutandika na Qur'an. Allah bwe yali abireeta mu Qur'an ye yabyanjuluza n'abiwa buli ki, n'awa buli omu omugabo gwe. Naye mulimu abali mu Qur'an oba mulimu aba Allah jalla wa ala nga mu sunna babawa obanga mu busiramu bayinza okusika naye nga tetumanyi kituufu afuna ki. Butya bwe tutegeera omugabo gwa buli omu ekyo kikulu nnyo, kyekyetaagisa okuba nga kitandikirwako.
butya bwe tuyinza okuba nga tutegeera omugabo buli omu gwafuna. Olwaleero insha Allah tabaraka wa taala njagala njogere ku point nga nkulu nnyo, aslul mas'ala, kye bayita aslul mas'ala. Akagamba ako abasomi ba ilmu almirathi bakawulira bakamanyi. Ekigambo aslul mas'ala ekyokubi kye tujja okuddako biidhinillah kye bayita al-ul, amas'ala okubanga galinnya waggulu oba ne gakka wansi. Kigambo kimu kitegeeza ebigambo bibiri, kitegeeza ebintu bibiri. Tujja ku yonna tujja kubanga tubiraba naye njagala olwaleero tutegeere butya bw'otegeera aslul mas'ala, kuba byonna bye twalabye emabega okusobola okubanga obijje bulungi n'obitegeera olina kubanga omanyi aslul mas'ala. Bw'oba tomanyi aslul mas'ala tebigasa. Naam Sheikh. Ojja kuŋŋamba nti omukyala afuna kimu kya munaana. Kimu kya munaana eyo okusobola okumanya yenkana ki, okusobola okumanya emigabo emeka gy'alina ku maali. Kubanga kimu kya munaana oyinza okubanga gibaamu emigabo esatu oba ebiri. Okusinza ku maali kati tugenda kutegeera abaffe butya bw'otegeera an-nisfu yenkana ki, athuluthu yenkana ki, asudusu yenkana ki, yani mu maali y'omuntu wano eba yenkana ki. Nti emigabo singa tugitama atema bye tuti onafunya athumunu agenda kufuna ati omugabo. Waliwo engabo ennyangu tujja kubanga tugira naye eno yengabe yasomesebwa gye tulina okusooka nga tutegeere ya aslul mas'ala. Aslul mas'ala kino Sheikh onandaba tetulinayo kigambo kye tuyinza kukozesa kya Luganda akitegeere. Aslul mas'ala naam kye bayita aslul mas'ala. Al aslu kyo kyennyini kitegeeza. Al aslu kitegeeza ashayu alladhi yubna alayhi ghayru, ekintu kwe tuzimbira ekiki, ensibuko y'ekintu ensibuko tugizimba. Amakulu ago gennyini gakwata ogaleeta eno nti ennyukuta gye tulina okusooka okufuna esobola tugizimbireko okutuwa emigabo gy'abasigalidde by'abantu bonna. Ensonga lwaki bagiyita aslul mas'ala, ensibuko ya bino byonna bye tugenda okukola ki, betugenda okukola oba betugenda okugaba. Buli omu nnyukuta gye tulina okuggyayo etuyambeko okubanga buli omu tutegeera omugabo gwe. Ebeegi eberemu oba 2 oba 3 oba 4 oba 6 oba 8 oba 12 oba 24, yani erina okuba ngeri nnyukuta kwezo zambuka n'okwambuka waggulu. Ntandise n'ezo nentuka kwa 24 kubanga ezo ennyukuta zensoose okwogera ze zisinga okukola mu bintu mu masala agasinga okuba amangi. Wantegereka. Idhan kye tuyise aslul mas'ala yennyukuta gye tulina okusooka okutegeera nga singa tuba tugifunye enamba si nnyukuta. Enamba madengera kunkulidde ng'ogamba emu n'ogamba 2 n'ogamba 4 naye ate n'ogamba ennukuta. Manyi ngeri baziyita namba omusoga bali ngati oba kigambo kya Luganda. Enamba tulina okusooka okubanga tufuna. Naam Sheikh. Esobola tuyambako okutegeera buli omu omugabo gwe gwagenda okufuna oba nasibu kullu warith, omugabo gwa buli omu gwafuna. Enamba eno yetuyambyeko okubanga tugikola ki. Enamba ebyo tumala okugifuna tugikola tutya, tugikwata ne tugigabiza mu buli omu kye baamugabira mu Qur'an. Allah kyemwa mu Qur'an. Ne tugigabizamu tugigabizaamu ekivaamu wansi kyafuna kyabafuna. Buli omu tugenda tugimugabizaamu ekivaamu wansi tugigabizaamu ne tukubisaamu wano, ne tugigabizaamu ne tukubisaamu wano, ne tugigabizaamu ne tukubisaamu wano. Ekivaamu sayidi eri gwe mugabo gwennyini gwaba ateekeddwa okufuna. Naam. Biidhinillahi tabaraka wa taala. Idhan aslul mas'ala okusobola okugitegeera obulungi, aslul mas'ala okugifulumya eyawukana okusinziira ku bagenda okusika. Eyawukana okusinziira ku bagenda okukola ki? Ogenda okusikira omufono. Naam. Singa bagenda okusika babo bonna nga bayina emigabo egimanyikiddwa betwalise ba ashabul furud. Singa bonna baba ashabul furud, aslul mas'ala tugigaba tuginoonyeza kusinziira ku mitwe gyabwe. Abagenda okusika bali bameka? Mathalan omusajja afudde n'aleka abaana abalenzi 4. Naam. Omusajja afudde n'aleka abaana abalenzi bameka? 4. Aslul mas'ala erinnya. Ntegerekese. Naam. Kubanga buli omu agenda kufuna omugabo guki? Gumu. Sibe kiri? Naam. Kuba nnyabo ogikwata n'ogigabiza mu nnya times 1 evaamu ki? Evaamu emu. Ntegereke soba? Naam. Kategereke. Kati nzo bwe nkuwadde gundi eyo gitegedde. Kitegereka Sheikh. Kati singa nga abafudde n'aleka omulenzi omu n'omuwala, aslul mas'ala eriki? Eri 3. Otegedde lwaki eri 3? Olw'ensonga nti omuwala afuna emigabo 2. Omulenzi afuna emigabo emeka? Omulenzi afuna 2 tubala omulenzi tumaka emitwe 2. Omutwe gumu
then biri satu lidhakari mithlu hadhil unthayain ekitegeeza ntumanya nti wano waliwo emitwe emeka ebiri ono omulenzi representing emitwe ebiri omuwala gumu wali lwaki twabaze gumu bonna babadde baki balenzi netubala omutwe gumu bonna tekuli kasinga muneranga bonna twabaze omutwe muki gumu wabula bazenga muwala na mulenzi gifuuse emitwe emeka esatu ethan asulul mas'ala eri esatu ako kangu wantegerekeza kati wano asulul mas'ala eri esatu tutukola tutyo kitegeera tugamba nti kakati omulenzi lidhakari mithlu hadhil unthayain ekitegeeza omulenzi agenda kufuna emigabo ebiri lwaki eri mas'ala tugambe nti eri esatu asulul mas'ala nti omulenzi agenda kutwalako bbiri omuwala atwaleko ki alina omugabo gumu kitegeeza nti emaali tugenda gikwata tujawulemu emigabo esatu egyenkanankana omulenzi tumuweeko ebiri omuwala atwaleko gumu engeri gyembiise eyo omuntu asobola obyangu obite kitegeereka ekyo tuyise asulul mas'ala naye obuzibu busobola okujja singa nga babagenda okusika tibaba bonna nga balina emigabo egimanyikiddwa waliwo abafunira ku bannaabwe betwagise ba asaba twabanyonyola bunyonyo ba asaba abo bulungi nnyo wali tusoose ne tulaba nga abagenda okusika abaana ne tugamba nti singa bonna baba benkanankana tubalamiki tubalamitwe kati wano tugenda kulaba nga mulimu abagenda okusika nga balina emigabo egimanyikiddwa kyokka ate waliwo abalina emigabo nga tegikola ki tegimanyikiddwa kiringa nga omusajja bw'anaafa n'aleka omukyala n'aleka omwana n'aleka omukyala n'aleka omwana ow'obulenzi oba n'aleka omwana ow'obuwala n'alekayo ne maama we afudde alese omukyala we ne waliwo n'omwana ow'obuwala oba kale ow'obulenzi yenna kyonna kibaawo waliwo omwana mathala ow'obulenzi ne wabaawo ne nnyina omukyala ono agenda kufuna kyenkana ki kimu kya mukaaga sibe kiri omwana omulenzi agenda maama agenda kufuna kyakumeka maama agenda kufuna kimu kya mukaaga omukyala agenda kufuna kimu kya munaana sibe kiri ekitegeeza esigaddewo liwujudilwalad waliwo omwana far'ul warith mugundi mu masala bamuyita far'ul warith omwana w'omufu yenna abeera far'ul warith far'u liwarith yani tabi kwono gwe bagenda omukola ki gwagenda okusikira kati awo tugenda kukola tutya okusobola okufuna asulul mas'ala tufuna ennyukuta esobola okuyingira tufuna ennamba esobola okubanga eyingira mu zino ez'owansi kuba twagambye nti kimu kya munaana sibe tuli sibakola kimu kya munaana kimu 1/8 kati ennyukuta gi esobola okubanga tugigabiza mu zino n'eyingiramu ennyukuta esobola okuyingiza mu zino n'eyingiramu ebeera 24 24 beyingira munaana 3 bweyingira mu mukaaga bweyingira mu mukaaga nnya bweyingira mu 2 bweyingira mu 2 10 meka ontegedde kutegeera olwaki nti omwana omuwala yafunye eki betugamba nti yafudde n'alekawo omwana muwala ne nnyina ne maama we yanyajjawo omwana omuwala ekitegeeza omwana omuwala agenda kufuna haafu yabadde yekka oba ntegeerekese ekitegeeza wano omwana omuwala engeri gyeyafunye haafu 24 bweyingira mu 12 ziba meka bweyingira mu 2 ziba 12 bweyingira mu 2 ziba 12 kati ekitegeeza omwana omuwala agenda kutwala emigabo 10 meka 12 maama atwala emigabo emeka esatu ate oli mama atwala emigabo jjajja atwala emigabo emeka ena ntegeerekese kati ekitegeeza oli adde agamba nti maama afuna sudusu nga tannategeera mu migabo gye beemeka sudusu alina gimanya nti erimu emigabo emeka kitegeereka bulungi idhan aslul mas'ala nyukuta nkulu nnyo kuba yekubulira nyamba nkulu nnyo mukadde wange mbeeraako yase bujja kubeerako mukadde wange sebo aslul mas'ala namba nkulu nnyo tosobola kugaba miraaso abadan illa ng'otegedde aslul mas'ala butya bwe bagifuna ekitegeeza nti sheekhe okusinziira nze kyentegedde mu byosomesezza nti wetumala okutegeera emigabo gy'abantu bano in terms of fractions nga Allah bwe yazitematema mu Qur'an ne tumala tutegeera nti ono ali mu athadi ono ali mu makoota ono ali mu gundi tutunuulira gwira ebintu bibiri sooka otule mulimu omusika ng'alina omugabo nga gumanyikiddwa mu bali singa mubaamu omusika ng'alina omugabo gumanyikiddwa
nga gwamuwebwa for example mulimu omukyala abantu balina ebigabo ebimanyikiddwa bali 10 ashabul furud kwata muabo betwala baba ashabul furud 12 olabe ku bano bonna bali wano kuliko alinamu omugabo nga gwamanyikibwa bwabateeka bwabaamu ennyukuta wali wennyini enamba gy'osobola okugabizaamu neyingira mu yiye gwe tuba tugabira gwe tuba tunoonya ntegerekese mathalan afudde n'aleka omukyala kati sigenda gandi n'aleka omwana n'alekayo muganda ku ludda lwa nnyina talina mugabo gumanyikiddwa n'alekayo muganda we muganda we omulenzi talina mugabo gumanyikiddwa sibe kiri Allah teyamuwa mugabo gumanyikiddwa aleseyo muganda we omulenzi n'alekayo ne taata omuto naye talina muki mugabo gumanyikiddwa kati ani gwe tuba tunoonyereza kwani ku makyalo ono kuba yalina omugabo gukola ki ogumanyikiddwa oba ntegerekese ira nimetumala okufuna ennyukuta egenda mugabo guno ogumanyikiddwa enamba egenda mugabo ogumanyikiddwa abasigalidde bonna kubanga tugamba nti kati wano omukyala alina mmeka wano omukyala alina 4 1/3 sibe kiri kubanga thumunu arubu aina kimu kyakona mu mali ya baawe lwaki tewaliwo muki mwana yaade mujudu far'a alwarith aina kimu kyakona ku mali ya baawe etumala okufuna ennyukuta enamba egenda mu kimu kyakuna bana basigalidde nga tukola ki bagenda kugendera ku ono antegerekese ennyukuta eno gye tunoonya eyono naye singa nga bonna baba benkanye bonna ba aswaba nga bwe twagambye baana tubala mitwe kalika akasoose kabadde kangu tubala mitwe kubanga bonna abaana kasabera nga bakke basinkanye abaana tetugamba nti bo balina omugabo ogumanyikiddwa inama zakari mithlu hadhul unthayayn tubala mitwe egyo kujambirunga omulenzi nga tumbalamu emitwe ebiri omulenzi emitwe ebiri omwala omutuguki so shekhe sinzira ku nsonga eno gy'otemaatema nti kitwetaagisa okubeera n'erimu esebo ku butya abantu gutumala okwidentifyinga baani abagenda okusika ku maali y'omufu tulina okusooka okutegeera fractions zaabwe okusinziira ku Allah bwe yagaba ziri ki nga tunaleeta eno asulul mas'ala sooka tuziteekewo zibeerewo nti kati nga wano bw'olese ekizaamu n'ogamba nti afudde alese omukyala alese muganda we alese ne taata omuto sooka tutegeere wabanga omukyala afuna ki ono omuganda afuna ki in terms of fraction muterevu ne taata omuto afuna ki kati bwe tumala obiteekaawo masha Allah kati tujje tunoonye ennamba gye tunaagabiza nga tunuulidde ono alina omugabo ogumanyikiddwa gye tulina okuyingira gye tunoonya kuwona alina omugabo ogumanyikiddwa eyo ennamba ebegenda mu zino ezisigalidde iran eje tuise kubanga ekiriwa actually kyendabyewo mu mathematics awo nti engeri eno gyali nti alina omugabo ogumanyikiddwa kubanga abasigadde tewali ayinza funa mugabo gusinga gwe bunene butereevu tewali kwafuna mugabo gusinga guki kubanga yalina omugabo muki omugabo ogumanyikiddwa so tutunuulira alina actually nakyo formula eyinza tuyambako alina omugabo ennyukuta esingamu obunene mbadde nkeera kati nga alinamu ennamba ennene gwe tuzimbira ennamba ennene tujja ennamba esobola okugenda mu munene ng'ate ne muzino nga tegenda kutulekerawo kuba wali lwaki tulonza 24 nti tubaddewo ne 2 ne tubeerawo ne 6 ne tubeerawo ne 8 butereevu kati ne tunoonya nga bwe tukwata 8 ono nti ye munene ayinza obutagenda mu 6 tasobola kugenda mu 6 kati tunoonyayo ennamba ng'egenda mu 8 bwe tukwata 12 tegenda mu 8 oba tegerekese tunoonyayo ennamba endala waggulu esobola mu 8 guno ate ng'egenda ne muzino ezisigadde ndowooza bwe tunadda ku lubaawo kijja kutegereka mangu kijja kuba kiviirayo ddala ate kati fe abakola okuwala ssebo oba otuleese kuba kati ate fe aba mathematics nsaba Allah jalla Allah yampadde chance kasawo oli bijja kubanga bitwanguyira amina ya rabbul alamin wakati abaddu tugenda kubazzaayo mu kusoma kwe baabuuka abaddu ku kusoma fractions kati wano tugenda kubazzaayo mu fractions proper fraction improper fractions tubazzeeyo mu dominator numerator tugenda okubazzaayo insha Allah taala Allah abeerenga akkiriza nam sheikh akali mukadde wange awo tumaze okubanga tutegeera butya betufuna asulul mas'ala etegerekese zine zennyukuta oba zezimu zetwayisenga ennamba zosobola okukozesa nga teziyingira mu kumenyeka
yani nga tezikulekerawo bufisse ennamba ezitakulekerawo bufisse 2 3 4 6 8 12 24 ziri ennamba 7 kanziddemu era ze njagala nfundikire nazo 2 3 4 6 8 12 24 ezo ennamba wonna wozikozesezza tezisobola kukulekerawo kifika teriyo fraction egenda kujja nga tegenda mwezo teriyo butereevu kati ennamba ezo zetukozesa okusobola okubanga tumalawo obutafuna kye tuyita ulu kubanga ulu amasala begayingira mu ulu begalinnya nga bagagenda kunywera abagenda okubiga biba bigenda bimufuluma mu ngalo kati ezo ennamba zetukozesa obutasobola kulekawo bumansuka kubanga obumansuse bwonyine bwo butono nnyo buteekeddwa okubunoonyeza nannyini bwo bw'obanga wazzegaba mu bwenkanya toyina bulekawo ithan tukozese ennamba ezimu ate bwengana nabo bugende fi sabilillah olidde mali bidhulmi oteekeddwa buwa buli nannyini n'abufuna then bono baga banne mumpe transport ngende oba mumujijanga mukujjanga babagaye banne mumpe kaki ka transport buli agenda ofuna ku mugabo buli agenda obutereevu ekitambuza seeka bw'omala ofuna omugabo gwe tokuulita bukuulisi atokuulita bukuulisi wayibwako ki ekitambuza seeka so kati mukadde wange tewerekerawo wabula bakukkiriza obanga olimu Sheikh batera okwerekerawo abagabi asobola okwerekerawo mu mbeera wa idha hadara alqismata ulul qurba wal masakin miskin naye ekyo kiba kukkirizaganya kw'abantu nga bakkiriza bali ne bakkiriza bagandi mutuufu seka miskini tukyanoonya buno bugenda kwani abantu ne begatta banayi mukkirize ffenna obuno obusigadde seka buyole ne bakkirizaganya gandi aseka mutwale naye tobukola ki tobukuba mu kanzu engeri ennyukuta gyenyigeza nebusamula kanji kubanga kisobola okuvaamu okubanga omuntu akozesa ennyukuta eteri ntuufu n'asamula obusamiro ojja gwa mbalidde emaali y'abamulekwa obeere ng'olidde emaali y'abaani tusaba Allah jalla Allah abeere nga attaasa naye Sheikh kyendabyemu bino nti anaatambula naffe obulungi mu musomo guno gwe twanjuluza olunaku luno olwaleero alina okuddayo yeetegereze ne ba ashabul furudhu ategeere ba asaba abagwa mu muteeko ogwo era mukadde wange kyenja okusaba ategeere n'emigabo tujja kubaddamukko kubanga ayinza obutafuna budde bukola ki naye bwe tunaaba tugenda tujja kufuna akabaawo kaffe kabeerewo wano nja kubita mu speed naye nga nja kusooka gavumenti bano be bantu b'olina okumanya nti bo bafuna emigabo gyabwe nga gikola ki gimanyikiddwa buli wobasanga bonna ennamba yaabwe kwe bayimiridde naddala singa yo esinga oba singa babawo nga bawerawerako ennamba egenda mu zaabwe omanyi kyendi kulaba Sheikh tugenda kuwa abantu bano ka revision akali forced olw'ensonga nti kati nga wano wetwogedde ne tugamba nti omufu Allah gwatutte alese omukyala n'aleka muganda we n'aleka ne taata omuto okimanyi nakyo kiwetaagisa nakyo okuddayo tutegeere omugabo gwa taata omuto buli omu afuna tugenda kuddayo mu migabo butereevu kubanga madenza tunakoma ku ashabul furudh naye ate tulina kuddayo ne mugundi ne mujire emigabo buli omu eri afuna kiwanzi gitegeerekeke kijja kutegeereka biidhinillahi ta'ala kijja kuba nga kyetuyambako ssemu abatula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media ezo nno z'ensonga z'ebyobusika buli kaseera zibeera ng'empya wallahi elimu eno irimu nkulu nnyo yes si nnyangu naye bw'oteekayo ebirowoozo n'ogiwa n'ebiseera irimu etegeerekeka ate tugamba gwatulaba tugamba nti nze siri mu bagaba bya busika bajja kujja bakola ensobi mu byebusika ewammwe ng'otudde otunula naye bw'onaaba omanyi ojja kuyambako n'ogaidinga wonna wanaaba wali ensobi Sheikh nja kusaba bigambo bibiri insha Allah onsibulire kuba tulaba ku lutimbe gaggadde bismillahir rahmanir rahim mpozi baganda bange bategeeza nti tufeeyo nnyo okubanga tunoonya okumanya n'okukwettanya n'okukwagala kubanga innama yakhsha Allah min ibadihi alulama abatya Allah tabaraka wa taala mu baddu be yajjamu paati ya muteeko yajjamu omuteeko gumu gwokka mu bitonde ebyo byonna yagaa nti bebo bokka abategeera Allah tabaraka wa taala bamanyi beeramu abo abamanyi jo omusajja yambuuza ononsonyiwa okubanga nkongeddemu yambuuza kubikwatanga nti ayina bamaze ebbanga kitaabwe yafa maali weeri nnyingi naye emaali abamu kubo bagateri gigaba mu busiraamu seeka tutwale emaali yo batugibalekere lillah
ekibuuzo ekyo nja kutandika nakyo omulundi ogujja inshallah tabaraka wa taala. Inshallah taala. Kale oyo abadde mukadde waffe Sheikh Wasajja Quraish gwe tambula naye kubikwatagana n'ebyobusika wano ku Labbaika Islam Media. Tubadde tusibamu ensimbi baganda baffe ba Labbaika Travels. Tugamba nti gwe ateekateeka okugenda mu umra ya Ramadan ebiseera biweddeyo kubanga enteekateeka ziri mu last gear. Genda wali ku Chamtawa Shopping Mall office number 221 obeere ng'ate ensonga zo zikolwako eza umra y'omu Ramadan ate nga ne hijja speed kweddukira nayo y'amaanyi. Tukujjukiza nti amateeka amapya nga bwe twababuulira baddu ba Allah visa zigenda tandika okufuluma mu Gwakusatu guno. Genda gwateekateeka kugenda mu hijja obeere ng'ate naawe ensonga zo zimaliriza wali ku Labbaika Travels. Genda ku Nasser Road wali ekizimbe Printers Arcade omwaliro gwa 2 office number U9 bakole ku nsonga zo zonna eza printing indoor and outdoor branding office number U9 ensonga zo zonna zijja kubanga ziwedde. Wali Najera opposite Starbex petrol station wansaawo awali ekizimbe ekiyitibwa T&N bojja okubeera ng'osanga abakyala aba Bewell Therapy office bagironchinze mulungi nnyo nammwe abaaliyo tubeebaza mu nsonga eyo okubanga ate kati osobola okugenda waawo n'ofuna services kubikwatagana ne psychotherapy. Nkujjukiza nti omwana teekateeka omujje mu ssomero ly'omanyi nti lijja mugasa mu nsonga z'eddunya n'akhira omutwale wali ku Ainu Shamsu ow'obulenzi primary secondary ne nursery section yonna weeri ojja kubanga ate ensonga zo zitambula bulungi. Enamba z'amasimu gwe ziri awo wansi otukonako bukonyi. Ayagala okwambala onyume olabike bulungi ate mu kitiibwa ekitoogerekeka Allah nga bw'akubanja okubeera ng'oyambala genda wali ku Labbaika Islamic Fashions wali ku Arrow Center wa downtown. Ensonga zo zonna ez'okwambala zijja kuba zikolwako bulungi. Oyagala bu short sleeve kanzus gye buli oyagala bijala bimu abakyala obukaaya obulungi genda wali ku Labbaika Islamic Fashions ku Arrow Center downtown. Ensonga zo zonna zijja kubanga ate zitambula. Tukujjukiza gwe oyagala ebya business consultancy oyagala kwebuuza kubikwatagana ne business tuukirira aba Labbaika Travels ofune mukadde waffe Haji Abdul Nur Katende oyo nno business consultant. Enamba we ziri wansaawo ojja kuba ozifuna. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Kano nno tokeerabira gwe ayagala okugula amaka genda wali ekyanja onoonye Haji Kawuma Jamil. Enamba we ziri awo wansi ojja kubanga ate ofuna ennyumba esaanire ddala mu kitiibwa ky'ennyumba weeziri milioni 8 milioni 9 zikawumbi. Wayagala okufuna ennyumba eyaggwedde okuzimbibwa beera ng'ate onoonya mukadde waffe oyo Haji Kawuma Jamiru ojja kubanga ate ebyonna obifuna. Omwanjuzi era omutesitesi abadde Imam Bilal Kitimbo Asumani Menya Imam Chamtawazi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.